Omwezi 26 nabadde ne mukwano gwange Bebe era twasinkanye Bungereza eyo ne tunyumyamu n'oŋŋamba naye kyali lwaki tetudda Kampala ne mugana naye mbadde nkomawo good enough twatambulidde ku nnyonyi emu ate nga essaawa nnyingi n'ampa contract nga nina okuyimba mu kivvulu kya tondeka ekiwaatiro nga 26 December era kye kivvulu kyengenda okusookamu this season Bebe ena gy'oli nkutumiddeko saagala kuba embiri personal naye is a good person mu mugambo gwonna ogubadde gugenda mu maaso mbadde nga n'abajja ne baŋŋumya nga kwabo kubaddengako Bebe nga bw'ogira nsi yonna ng'ekkuba wabaayo omuki owuwo Bebe obaddengako Bebe yatuuse n'okulinnya ennyonyi n'ava e Uganda n'ajja e Bungereza mulabi wa mpiira siraba nnyo emipiira n'ankubirako ne mugamba sooka olabe emipiira gye tusinkane bambi era n'alinnya n'ajja we nabadde ne twogera nnyo obudde bungi paka lwe yaŋŋambye n'aŋŋamba odda ddi nze mbadde nzira nga 3 n'aŋŋamba nedda ndaba nawala tuddeyo wano nga 2 tuddeyo nga 19 neŋŋamba kale yajja ntulinnya ntukomawo so mwebaza nnyo kyata akutte ku mutima gwange nnyo omanye n'embeera ebigambo binyuma nga tebabyogerako binyuma nnyo ng'obiwulira kwayona so Bebe abaddewo nnyo ne Alein skin Jesus ekisajja ekyo kiringa ekiyayiyayi nze wekindabikira naye kirina omutima omulungi kaze atawonjereza bambi nabadde ankubiranga nnyo nemuga nesikikulabangako nambuulira nga si mu mutima ogw'ekiyayi era olumu oba abeerawa baŋŋamba ayina egetoyo fangoni lumungi agendako mu fangoni eyo bambi abadde nga mbeererawo yes njagendako mulabeko no tubadde twogera ku personal basis lwaki mukwano gwo okay that's good simusiikanangako like this naye gyemikwano egimu ku gyavaayo naye kabaga Katonda alina akasanvu gyavaayo neŋŋamba Alein gwani nze Kimenke nze waati erinnya nga lyamaanyi okay nja kugendayo otuna mu music we is that a question also naye eva mu bantu teka tugire eziva mu bantu kati ye mmanyi owange amumanyi nowe mumanyi ngamba okuddugaza emmeeza si lweno kakati ajja kusooka awule mu nnyimba zange naye awulaye bwawule bwasobola okufuzinga bw'anaaba asobola okufuzinga mu nze then tujja kuyimba empulira kuddugaza like that so I think it's concert njagala nnyo naye njagala nsaba okutandika concert eyo mbeere wamu nammwe mwenga bannamawulire ekyokubiri bwe twatandika concert temunkuba because bwe ndaba emyaka gyammwe tekuli nti oba Mayinja neyimbako naye abamu mubulira mugamba Mayinja mubininga tontuukirirangako tayogerangako nange tetwasomerako wamu era kyobala bwe ntuusa ngambye bano bonna ndaba baana bato nabanyiiza ddi ate bazadde bammwe ate be bali abanjagala baga tuwekooza basirowooza nti gwekooza tuyange ojagala otegedde ekyo kati muzaddewo naye muzadde wagambye njagala mulabeko ng'ayimba mwe mwantegeralo bazadde bammwe kakitegeeza muyina olutalo lwe mulwana nga si lwammwe manyi kano kakayiseewo omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo n'alufiiramu
ng'afiirira abantu ababiri abatasobola kwetta wadde okwekuba. Mukitegedde? Omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo ye n'alufiiramu naye ng'afiirira ababiri abatasobola kwekuba wadde okola ki okwetta wadde okulwana ye n'afa. So that is what I'm seeing when I see the people. Balinga alien skin. Thank you. Bakimeke bange. Erinnya eryo mwalyagala kiwa kikundu kimeke. Njagala tuyingizemu ne Ronnie the genius ono muyimbi naye omulabangamu mukola buna buto mu myaka wekizo. Ekyo kimu ogamba ebibuuzo bina. ebibuuzo bye bisatu etali ekibadde kati omukulu kiriwekiti soka otandike n'ekya chance ekya chance okuba nti yeetaaga wali otegeeza ki yakubanga ng'ogyeko mukulu Kyagulanyi okuba politician naye ate muntu ate kino ekintu muntu bw'abanga sira okujjako nga naye ali ku bantu nga naye muwagizi then musabira wamu kiki chance ng'omuntu naye eri chance gye mwali muŋŋamba ng'esawundinga political n'olwekyo bw'abanga muwagizi ng'omuntu ng'abantu then mukusaba chance abawagizi then naye ali omu ku bensaba chance nga bwensaba bano bagimpe then naye agimpe nga bano benji basaba if is amanga them bw'abanga naye ali omu ku abo abawagizi bensaba chance then naye akole ki bw'abanga naye omu ku baki ku bawagizi kuba nsaba buli muwagizi wange okumpa ki naye bw'aba muwagizi wange naye akupe kiki wetwongeredde ekibuzo kya byeUganda yakwata ekkubo n'agenda n'asinkana yakola nnyo okufuna omukisa ogwo yagenda bugenzi tugenda kulaba mwami Mayinja nga naye abaako kyakolera okugenda okusinkana no kakati saagala kugamba nti tukope nnyo big eye yagoberera kyakola ki kyayamba era kirungi bwe kiba kyasanyusa omutima gwe n'olwekyo mbadde sigamba nti baneeka tukubere big eye no gundi yamwe esawuninga political ate nze ndi musical so sigenda kugobera kintu kya big eye no wakyalimu ebyobufuzi oba nze nziramu omubi Bobi Wine ni mukwano gwange ng'omuntu ate muyimbi bwe tuba tusinkanye ng'abayimbi ng'ab'emikwano ng'ab'eggomba siina muzibu naye okugamba munnange nzize wano ompeyo echansi obanga agamba nti maka galinamu chansi nkwadde chansi nkwadde you know I don't believe like that. naye tugirewo ddala n'ekyenkofiira olwaki enkofiira kyeyakutuuka mbadde nsaba ombuuzi ebitandikira wano ekyokuna ekyomukyala otegeezezza eggwanga nti
gy'obadde naye era n'otutegeeza nti yakusooka e Bulaaya naye wakyaliyo Munnayuganda akunkuna nti we wali ogenda okusookayo kwe mwali mufunyemu obutakkaanya. Omanyi omuntu w'olugamba apangawo ebibye. Ensonga lwaki mukyala wange yasookayo, abaana baffe tebagenda lumu. Nayina abaana ng'omu akyatuula P7 nga nina omulinda amala okutuula akoleki agende then mbasinkana. N'asooka agenda nesigaza nayina omuwala atuula senior 4 ng'omulala wa P7 so neninda bamala ebibuuzo then bano mbatwala oluvannyuma. Ensonga lwaki yasookayo then nembajjoyininga oluvannyuma naye nga tekyali nti obaanobye era nakiwulirako nenga ti lwaki basala omugambo guno mukazi wattu bandi talina mutawaana okufa obufu ebebuuza ekibuuzo amanyi abapita abe bakumukudde ebyokya mu Uganda ebyokya kakati mwanyi Mayinja ekibuuzo kyange kisooka kijjawe kyanaku nnyo nti mubantu bomenya abakuyambye mulimu James Skinny abatannaweza na mwaka mundo owaye abantu bewayimba nabo bonna tekuli yakujjukirira mukadde ako abantu balinawo Eagles abantu bokuze nabo. Okay, no, kati kankutereeze bulungi. Alein Skinny simusamba nyanja. Okay? Listen to me. Musa mu bantu abaafuna obulumi nga nva muki? Nangamba nawulidde bagamba wavudde mu ndogo n'owaŋŋanguka lwaki wakoze ekintu ekyo kifuna bulungi? Naye ng'abantu bembe wano wendi wamisa kisemakulu ofuna bulungi kati abo baali bamanye ekituufu era nga mwe babasekerera busekereza ofuna bulungi kati so bangi nga twogera nabo Kavuma abadde Canada nangamba gwe sebo okola kinga twogera bulungi Kavuma Misaki yani bonna newulidde ne UK ndeseshoya so abo tubadde tutambula nabo ne Alein Skinny namutaddewo nti muteeka mu kifaananyi ky'abantu abaalumwa bessirabangako besisinkanangako naye nga balina obulumi bwabwe. Bebe kulu ne mussa mu kiti ky'abantu sinyimangako naye ali bulungi naye nga gamba kyokola kikyamu ofuna bulungi. Alein Skinny lwaki yanewunyisa nti muvubuka alina audience, nze siri muvubuka siri ku foomu naye nga gamba nedda tuve kulya foomu naye walimu ki mutuufu. So ekyo kyekyamugesa sigamba nti abalala tebanyambye Alein Skinny yes kikyali ambassador wa national kiruwa mukwano ekibaloosa nina balyamu olukwe lwakuba sinnafulumya nnyimba okuva lwetwa yes okuva wetwakoma okuva ebyo byaleerao sinnafulumya kiki nyimba kati batuufu okulooza nina bavaamu. Ekyokubiri sinnasayo concert okakasa ziri akyazimba batakyaziyimba kati bakyali mu bbanga nekyo kyenyinza obbasana mbatereyo concert ofuna bulungi then n'ennyimba empya nazo zikoleki zifune baziwulire gwe banajja ku concert bagende nti omulaba omusajja oyo namugambye eyimba bunkenke namugambye eyimba Africa n'aluganda takyayagala so tuve mu concert nga namwe bwe mumpadde omukisa tuva mu mugamu tusinkane nabo bajje mu concert tusinkane nabo bajje tusinkane nabo bakakasi nakomya kampeyini yaddi mayi ne bannamawulire bayiiya asolabika ekiyiza kubanga ekyo sikyana Uganda
226 ojje budde no ekyo si ky'Abannayuganda buzeebuze Abannayuganda nange ndi munnayuganda okay waliwo ekirala naye ate ekyo olese ekyobulimba ate wantu azze kwogera mazima ebyo ekyo kya bulimba